الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah okubeera nga atuwadde obulamu. Tumwebaza Allah n'atutuusa ku lunaku luno olwaleero. Twali wano wennyini mwaka oguwedde, ennaku z'omwezi ndowooza zaali meka 12, zaali 13, lwali tuli mu 14. Tumwebaza Allah obulamu bw'atuwadde, ne tumusaba bannaffe baganda baffe Allah bajjuludde mu nsi omwaka omulamba, bagenze mu ngalo mu myaka gyaffe gyennyini buli omu gy'olina tebaliiwo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naddala muganda waffe yakajja agende juzi yafa ku lunaku olwokutandika Monkoli Sheikh Idi Mawad yafiira ku mulimu guno gwennyini kubanga yali asudde posters ng'agenda zitimba Budaka yonna ne Bunyoli. Allah n'amugerera n'afa n'akoona omutwi kulole. Allah n'amusigazaawo tugaa nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba Allah ekitiibwa amulamuze ekisa. Ab'ebituwa mwenna abazze abami n'abakyala n'abenzikiriza zonna mbeebaza nate okujja, mwebale okuwulira mulanga gwaffe ne mujja. Naye kiswaza omuntu okujja ono n'ayogera ebitiibwa bye naye nga byayogera tebigenda mu kyayogera. Kuba omuntu ow'ekitiibwa one kyolina okukola okuuma nnyo omumwa guno biki byayogera mu bantu. Oyire mwana mulenzi, okyali mulenzi muto. Omuntu kasi ogamba nti nze omunene atwala Uganda, baba baagala kumanya omunene biki byayogera. Naye newunya abakristaayo nabo bakubira mu ngalo. Omuntu ng'oyo bwedda kafa akula gwaleeta wano omukuba mu ngalo. Kasooke mwefasidda engero 424. Kasooke mwefasidda oyo. Engero mutegere bazi mwavu yani. Tukoma mu speed nnyo. Abasome bete mulidda wa. Nya biri mu nyagambe bigambo bino beti. Mbikula Qur'ani aya jesemye esura ya 8 aya ya 29. Aya yogambe etya. Egamba nti wejjeko akamwa akabamba. Oluganda. Wejjengako akamwa akabambaavu. Pastor Waisa wejjengako akamwa akabambaavu. Oba akakintu akaitumbavu. N'emimwa emikyamu. N'emimwa gyoyogera emikyamu. Ojewalanga nnyo. Pastor Bible egamba okwewala emimwa emikyamu. Oluganda osomye bubi. Pastor Bible egamba bw'oba ojja mu bantu n'okukakasa ebigambo byogere topic eri easy ate eri simple. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Jesus Christ, which direction should we take? Noleeta abalogo, noleeta simanya abasina bawasa bakazi bangi, ale simanyi buli musiraamu alina sitaani, ale simanyi ebyo badde bikwataganya ne topic mwana mulenzi. Topic eri tricky nnyo. Teri mukristaayo asobola kuyimirizaawo topic eno. Kyobola obwedda aleeta kafankuna yenna. Ebyo bigambo babyogera nnyo Muhammad Katonda yamulagira okuwasa bawala ba taata w'omuto. Ntera kuwa challenge. Mumwali awo nga Bayibuli yagaana nti towasanga muwala wa taata w'omuto jangu wano kuwa mitwalo 5. Agirina gireti. Kuba bwedda byayogera ze byekubuuzaamu. Leko ng'obwedda byayogera by'obuuza byetasomesezza. Obwedda by'owatuka nabyo. Leeta olunyinga Bayibuli egamba towasanga muwala wa sengaawo nkuwa mitwalo 5. Ani alulina? Nolekya bakristaayo mwe abatuuliriza. Abaana balenzi ono bagenda bakubonokera ne mwenza nti bamanyi. Mu Bayibuli tegaanangako kuwasa muwala wa maama omuto tekigaana. Bayibuli tegaanangako kuwasa muwala wa sengaawo omuto tegaana. Ebyo Bayibuli teyagaana. Katonda byawalampa Muhammad byaki?
kakusampulinga Bayibuli okuva 6:2 yo Bayibuli egamba ki? Okuva 6:2 kubanga yo Kurani egamba nti twakukkiriza naye nga taleese mukyala ki Muhammad gwe yawasa wa maama omuto wa taata omuto temuleese Kurani egamba twakukkiriza kitegeeza nti bamukkiriza obukkiriza naye teyabawasa yawasaani kaze kakwe mu Bayibuli olabe engeri gye bawasaamu egamba nti Abulaamu nawasa Yokobedi. Abulaamu yawasa Yokobedi muganda wa kitaawe abawasizaani abawasiza sengawo ndiyo namuzaalira Alooni ne Musa. eyo vaasi ntuufu obafu jangu wano wuyo ndese senga mbadde njogera ku mwana ndese kusenga seekagiddemu amala okwanukula ekyo egamba nti Abulaamu nawasa Yokobedi muganda wa kitaawe. pasita yawasaani oyo sooka omuwe yawasaani oyo 18 yawasaani oyo kyekisooka sokoddeyo soma ebayibuli owekitiibwa 18:2 Baleevi yawasaani ono kale 18:2 kale basome kuva tobikawo egamba so tosulanga na mukamuliraano awo ndiyo ekomyawo mbukirira asoboyindi ziwosomye ono Kurani baga nti gira n'ogaana kati nange ngane kubanga baga nti gira n'akola ki kanawo yolese ekomyawo aha kanange nkole ki kalize kankuyambe kabasome bakkirire otegeeranga byesomesa tosulanga na mukamuliraano awo ndiyo okweyonoona naye ndiyo so towangayo ku zzadde lyo okubayisa mu muliro ndiyo eri Moleki so tukumisanga erinnya lya Katonda wo nze Mukama. abaye baga nti wasa mwana wa taata omuto olira kandi ate Bayibuli egamba kuwasaani bakoliiso tetugireka leta mangu bakoliiso 7:36 tukuwa topiki endala gwoleta birala katubakubirayo mu Bayibuli ya mungitegeere eyasatu 6 egamba etya naye omuntu yenna pasita omuntu yenna nga wayiswa bw'alowooza nga atakola bulungi muwalawe obanga olina muwalawo naye nga tomukola bulungi obanga muwalawe ayirinda obukulu pasita wayisa oba okuzanga ekiwala kyo nga kikuze era obanga kigwana okubeera bwe kityo akolenga bw'ayagala pasita akolanga bw'oyagala mazima abatayonoonye pasita tayonoona bafumbirigana ne muwalawe. pasita bino tetuleetanga topiki tutabulanga miramo kubafa oba otutabula olaba mwina gwe tuleta kati oyo mbadde sigenda musoma katulaba ontabudde Bayibuli yamwe egamba kuwasa bawala bammwe simanyi ekiraba kyobalaba Luuti yayenda ku bawalabe 2 n'abazaalamu abaana Luuti 19:31 yazaala ku bawalabe Bayibuli yegamba lwaki otutabula ate mbategeeza in advance pasita wayisa sikyamusa mu kisaawe ky'embaale muganyire ere Busirudi wallahi kufuna leero okukulu wazanya n'okuzanya leero kano kawadde kakodyo leero gye abasumba bano abakristaayo balowooza omanyi naye nayagadde okukuba wino otegeere tolina kyommanyi wama muleete school fees muleete school fees muteeka Allahu Akbar. Abagola kusiramuka malujja muzimu linye wano. Akakwata lukwasi musajja buli yagala okusiramuka jangu osiramuke buli yagala okusiramuka linnya mulinnya wano gwe oyo pasita. Allahu Akbar. Era kano webale nnyo okugenda nesetegera nti pasita yadduse emisinde nga siraana kusumula wadde bwino okusiramuka linnya mulinnya eno buli yagala okusiramuka gwe linnya eno buli yenna nsembo yagala okusiramuka
motoka gwe tambula butambuzi ogenda mu maaso olisimuke birobere ngo bivaamu yerabira emotoka omusajja omanyi okuduka awuze pasaduse naleka n'emotoka walillahi alhamdu Allahu akbar basiramu salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wewalenyo ekitiibwa wewalenyo maama abaayo asiramu kajjangu olinnya eno mulege osiramu kalinnya bulinnya eno maama nayaze maama muwa akatebe atudde alina omwana mulege osiramu kajjangu nze eno ate mamotoka olungi wanyala gogayayo mbumazi wawanvu gobere mazi mwangu kunze mayi wanyala nabi hajati mayi hajati wanyala kweza abaye mugale gate eyo kati mamoroka askari funga gate sasa kati mamotoka teri motoka kufuruma askari funga gate barakallahu fikum oyo taina kyali oyo kati bakosa emunjaga atalina bwino ye mwenyini alese ebyabakyala olulesa olunyiri nga lugamba genda wase mwalawe n'agamba owaayi bayibuli ngaate efuse naam inshallahu taala banange kati olwo nsomese obandeke isomese obandeke seekasokuje nze njagala abasiraamu tuwulirize n'obwegendereza mukwano gwaffe ava wano bebamu namba emu mu Uganda okuvoola okuvuma n'okujerega eddiini w'ekitiibwa Allah tuli wamu naye olwaleero Allah era nze bulijjo sebo Sheikh Muhammad Musa bulijjo nsaba edduwa omwami oyo mu mbaale wano Allah amuswazeeko nga bwe yamuswaza nga tuli mu kisaawe e Kampala Nakivubo Bulu ojjukira bulungi era nawe twali twakamukwata nadduka n'ayita mu geeti entono naye eyo dduwa mbadde ngisaba olwaleero Allah ajanukudde nga mukadde waffe Sheikh Muhammad Musa akutte omusajja eddakiika zibadde 5 omusajja n'afuluma okumanya bibadde bizibu n'emmoloka agiresi iyo era weeri kaakati buli musiraamu ogenda kuteeka omukono mu bbanga bwoti guzingemuko bwoti bw'omala okuzingamu ogenda kunyenya okube takibiri ey'omwanguka tugenda nyenyamu emirundi 3 tukube takibiri ey'omwanguka nyenyamu bwoti neera nyenyamu bwoti neera nyenyamu bwoti takbir Allahu akbar bagambye emmotoka esigalewo kaakati abali ewala mwenna muwulire ebigambo byange amazima gali nti porofeso omulamwa gumuyinzi naye neebaza mikwano gyaffe abazze okusiramuka banaye eddiini eno gye muzzeemu ddiini ya Allah si y'abantu olwaliro basiraamu bino bye bibala ebyenkuŋŋaana zino waliwo bannaffe abamu abatategedde bino naye tunuulira olwaliro ekyengera kye tufunye lwa mulimo guno ogwaddaawo n'olwekyo basiraamu mbakubiriza okubanga ddaawo eno mujagala ate mugitambuza ate mugitwala mu maaso era mbeebaza abantu b'embaala ak'enkizo ddaawo eno mujagala buli lwe muwulira omulanga mujja ne mwanukula nsaba wa kitiibwa Allah byonna bye mumusaba abaanukule Allahumma amen olunaku olwaleero ngenda kwogera ku nsonga zigenda kubeera 3 ensonga zino 3 za bulumi bannaffe abaana b'obusiraamu bavudde mu buki
bameka baali balabyeko abasiraamu abavudde mu busiraamu? Wanike ku mikono. Twali tubalabyeko ffenna. Abaana b'obusiraamu bavudde mu buki? Dini Musiraamu. Naye nga bavuddemu lw'abantu abo abasumba be mulaba. We baba nga bavuddemu lw'abantu abo be mulaba, bakozesa ssente empitirivu okubanga balwanyisa eddiini y'ekitiibwa Allah. Bagenda kunsomerayo aya emu eri 836 Quran. Njagala gwe omusiraamu owulira ebigambo bino, n'abasiraamu abapya abazze okusiramuka bategeere we bazze. Basiraamu bino ngenda kubyogeza nnaku era naawe bikukwatako. Wabula mbakubiriza musomese abaana eddiini. Eyo ttiimu gye mulaba eva okudduka wano ey'abawaiswa, okusingira ddala bayimiriddewo ku bamulutadi abaava mu buki? Mu busiraamu. Be bali kuvuula eddiini y'ekitiibwa Allah. Bavuma ebigambo bye boogera bizibu. Bw'otaba mugumiikiriza oyinza obutabigumiikiriza. Naye bwe baba nga basobola okwogera nga pano y'abaseeka bonna batudde bali wano, butya gye tutali. Mulowooza boogera bigambo ki? Seeka wange nsomera aya eyo, buli musiraamu agiwulire. Egamba bw'eti 836 Qur'ani. Egamba etya? Egamba bw'eti mazima abatakkiriza. Allah agamba mazima abatakkiriza bawaayo emaali yaabwe. Bawaayo emaali yaabwe balyoke baziiza abantu ku kkubo lya Katonda. Baziize abantu ku kkubo ly'ekitiibwa Allah ly'obusiraamu. Genda maaso. Era bajja kweyongera okukiwaayo. Allah agamba emaali ne sente bajja kwongera oziwaayo nga balwanyisa obusiraamu. Oluvannyuma obeere kubba okwejjusa. Bagenda kwejjusa oluvannyuma lw'okuwaayo. Era oluvannyuma basingwe. Era olwaleero basiigiddwa ne badduka. Takbir. Allahu akbar. Nange ekibaleetera okuyaayaana, ekibaleetera obulumi, kuwaayo maali yaabwe mu ddiini ey'obuki, kulwanyisa ddiini ya buki? Ddiini Busiraamu. Kyaviira ddala nga n'omubaka akyaliwo Nabbi Muhammad. Ekisembayo, buli musiraamu wano owulirizaawo nnyo. Abamanyi entebe, otuuka mu kitundu bakiyita Katabi, n'otera awo nodda mu kitundu bakiyita Bunono, ng'ali awo awangaalirawo bw'ajjako ku muzigiti bw'abakangamu ng'anaabakuba amayinja nga bw'anaakola ki? Naye mwana wattu, kumba omusajja oyo ali ku musaala asasulwa. Wulira tageti basiraamu okumanya ng'abantu bano okulwanyisa abantu ku ddiini y'obusiraamu bamalire. Oli ne yeefuula omulalu okumala emyaka emeka ng'alya ku ki? Ku kasasiro. Omusumba bwe yakuba olukuŋŋaana n'agamba nti ŋŋenda kusabira abalalu mubaleete, abasiraamu be basooka ofuluma mu muzigiti ne bagamba nti tulina wano omulalu waffe wano, tuwangadde naye wano, bw'asabira ono n'awona nga tuyingira ekkanisa. Abasiraamu basajja batu tebamanyi nga basitula mulalu bakola batya? Baleeta nga kituufu mulalu bawangadde naye emyaka emeka. Omusumba agatandika okumusabira nga bamuwaga mu linnya lya Yesu nangirira omulalu ono, obulalu obumutuddeko ebbanga lye bumaze, aye Yesu. Omusumba ne yeekangamu nti Jesus, okulaga abantu nti kyaliko kikolaki? Naga nti omulalu ono alina ebintu by'omuntu byeyabba ne bamuloga eddalu. Naga nti naye ngenda kusaba. Abasiraamu batudde baganse mu bw'osabira oyo naawona, tuyingira kanisa. Omusajja natandika okusaba omusumba, mu linnya lya Yesu nangirira, mu linnya lya Yesu obulabe bumuliko bumute, mu linnya lya Yesu nangirira, in the name of Jesus, mu linnya lya Yesu I command. Omulalu n'agwa, bwagwa omusumba naga nangirira, mukomyawo. Omulalu n'akomawo omulundi gumu, gawa mu linnya lya Yesu rakasada pa, omulalu n'agwa, nangirira n'akomawo naga rakasada ba rekosada. Omulalu neyenyogotola neyenyogotola neyenyogotola, agenda okola bwa yabuuka omulundi gumoni. Bwe bamuwa omuzindaalo naga nti ndaba ki? Nabamugamba nti wano oli mu bantu nti nnonyeewo ki? Ne bamugamba obadde mulalu. Naga mbadde mulalu.
nakati kati otegeera nti abo bakiti abo basiraamu omulalu ne bamusabira eddalu nelikola ki bava mu busiraamu 17 bunono. Kali basiraamu abali wano mutuulemu bahajati mubeera ku TV ne mugamba omusumba akola ebyamaanyi mulema ki neibawo gwe baali basabiddeko ng'owangaala naye nakomawo ng'emigagisukka babalimba. So basiraamu tuzuukuke. Islamic Media. Qibla Islamic Media.